إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد. Bannange tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe etusoma okweyigiriza eddiini yaffe y'Obusiraamu. Tulaba leero adabu al-akl oba adabu ta'am, empisa z'okulya n'okunywa. Tubeera nga twagala tusabe kubanga Obusiraamu bwazikubiriza zijjayo ekifaananyi ekirungi, oboolyawo ezimu zitutaasa ku ndwadde ezimu ebirala bingi. Empisa esooka annahyu anil akli wa shurb fi aniyati dhahabi wal fidda. Twagaanibwa okulya nga tukozesa ebyombo, amasowaani, ebikopo, masepiki, ebyo byali ebirimu gold and silver. Ebyombo byonna ebiriko silver and gold, gold ne feeza tetukkirizibwa kubeera nga tubinyweramu. الذهب والفضة, gold ne silver kasita bibeerako tubikkirizibwa. Hadithi yajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti abo bonna abaliira mu byombo ebya gold ne silver ku nsi bajja kubeera nga bookebwa omuliro gwa jahannam, kubanga ebyo byombo by'abatali basiraamu kuno ku nsi, wabula ku lunaku lw'enkomerero byaffe abasiraamu tulina okunaaza emikono gyaffe. Ekyo nno nga letunaba kutandika kulya naaza bulungi emikono gyo ojjeko obukyafu. Era ebyo abasawo bakikubiriza nnyo. Bano abasawo bali mu bikubiriza naye Obusiraamu babisomesa dda 1000 years and above. Ekirala olina okusoma bisimillah, ogenda okutandika okulya osome bisimillah. Ekyokuna, omuntu okuliisa omukono gwe ogwa ddyo. Tukubiriza bulijjo omuntu taliya ekintu kyonna bakulya mmere baki ng'aliisa ogwa kkono twagaanibwa, olina kukozesa gwa ddyo ogwa right ng'oli mu kulya. Yustahabbu lahu an la yashrabu aw yakul. Omuntu kikubirizibwa okulya n'okunywa ng'omuntu atudde. Kitegeeza nti omuntu wabanga atambula ayimiridde tekiri advisable. Namba 6, al-aklu min at-ta'am al-qaribu min, okulya emmere ekuli mu maaso. Bisalamu yakubiriza lumu omuvubuka agamba soma erinnya lya Allah ate olye n'emmere ekuli mu maaso. Eyo hadithi ntuufu. Namba 7, yustahabbu rafu al-luqma idha sar. Okiba nga waliwo obadde olya n'obeerawo oba kifi kya nnyama ne kigwa, kikubirizibwa. Si kyatteekawo kironda kirungi n'okijjawo n'okirya n'okinaazaako oba n'ojjako obukyafu buli n'okirya. Nawe oba okiriza sigamba nti zo just mpisa omuntu abanga aziriza zitavunaanyizibwa naye nga zikubirizibwa kubanga zijja kuyamba obulamu bwo n'empisa ezijja okuyamba mu bintu ebirala. Omuntu obutakkakkanya mmere, abantu abamu sibakkakkanya mmere nga ebyo sibirya naye ng'ate emmere eriibwa abantu abo. Bigamba bugambye emmere eyinza okunkoseeyo iki mu mbeera ennungi, but si mu mbeera ey'okuba nga ogikakkanyiza n'olaba nga gwe togirabawo eyo mmere y'abantu abali mu grade eya wansi. Okiraba bintu ebityo. Obutalya nnyo, Obusiraamu butugamba okulya ekigero ekitono. Okuba oyitiriza nnyo ekyo nakyo health wise mu byobulamu abasawo beera bakitukubiriza nti kyono kiyinza okuleetako kyabulabe eri obulamu bw'omuntu. Bw'amaliriza obulungi ng'amaliriza okulya agamba nti alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin, oba nagamba alhamdulillah ekikomawo. Ezo zonna ez'empisa tusobodde okubeera nga tunookulayo n'ebirala bingi nnyo, naye ezo oboolyawo zezisinga okubeera nga zimanyikibwa era nga zisomesebwa abantu baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.